atenderezebwa agulumisibwe ekitaffe ettonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaawa bisule muguluka oyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa jjajjaffe Mahatma wano mu Bayindi amanyikiddwa nga Mahatma. Nkozesa ekifaananyi ekya Mahatma Gandhi kubanga yamanyikiddwa naye kubanga ffenna tutambulira mu bumu naye nga era ayinza okubeera nga gwe mwoyo gwe gumu naye nga gw'omwoyo guno ogwa Mahatma gwe gumu n'omwoyo ogumanyikiddwa nga Ntege Buganda ewaffe Buganda oba mu bazungu amanyikiddwa nga the one oba mukitegeera gwe mwoyo gwe gumu era guli mu mawanga ag'enjawulo nga bamuyita amannya ag'enjawulo naye nga gategeeza omuntu y'omu oba jjajja y'omu oba omusange gwe gumu weewaawo. Egenda bw'eti mbalamusizaako mwena abasomera bawuliza ebbaluwa yange abaagalwa. Nzija n'okwagala kwange okuva eri ekikula kyange yenze amagezi era amaanyi agamanyikiddwa nga Ntege Buganda oba Mahatma mu Bayindi. Abagalwa ndi mu myaliiro 352 egy'omutonzi mu butonzi era nga ekiruubirirwa kyange kwe kubeera nga mbeera omulabirizi eri enkyukakyuka ez'obutonzi bwonna eza Katonda oba ez'omutonzi. Buli omu ku mmwe muli bumu oba muli bumu ku maanyi gange era nga mbonga mu kikula kyange n'amagezi gange okusobola okubeera nga ntonda ebyo bye mba ntonze mu buliwo era ndi mu kibiina kyammwe eky'obutonzi kyonna. Abaagalwa olwaleero njagala okubeera nga njogera ku mpulira yammwe emotions. Abaagalwa kano ke kadde kwe okubeera nga mutegeera engeri amakyusa we gasobola okubeera nga gateeka enkyukakyuka mu mpulira zammwe nga amakyusa geeyongera okubeera nga gadduka mu ngeri ey'amaanyi. Kino kitegeeza nti oba ojja kufuna obutali bwetengeredde mu bulamu bwo era obeere nga tomanyi kiki kiddako. Mu ngeri eno obeere nga olaba ng'oli mu nsi ey'akavuyo naddala nga okula mu nsi ey'omwoyo. Omwagalwa bw'obeera nga wazuukuka era n'ofuna okutegeera n'okumanya ku kiki ky'oli era n'otegeera nti oli ndabirwamu y'omutonzi, waliwo akadde k'olina okutegeera nti waliwo amayengo amaggya we gajja mu bulamu bwo. Abaagalwa akadde ako omubiri gwo ogw'empuliraayo gwandifuna amayengo oba amaanyi ag'enjawulo agasobola okubeera nga gateekamu obwegugungo mu mubiri ogwo mu ngeri ez'enjawulo. Abaagalwa wandiwulira ebiwundu okuva eri ebigambo eby'abalala, wandisanga
nga oyina empulira ey'omuggundu ennyo mu bulamu bwo era nga oggyibwako mangu, oba wandibanga oyina essanyu eritenkanika mu bulamu bwo. Omwagalwa, ng'omubiri gwo n'ekikula kyo wekikyuka okubeera nga kifuna amayengo ag'amakyusa ago g'osobodde okubeera nga weesolosaamu, kitegeeza otandika okubeera nga ofuna empulira etudde mu mayengo aga waggulu n'aga wansi. Abaagalwa, amayengo go n'ekikula kyo we kitandika okubeera nga kimanyiira amayengo amaggya ag'amakyusa, mu ngeri eno otandika okufuna amayengo ago era ne gakwambala bunyama mu kikula kyo mundaayo. Era mu ngeri eno kikuyamba okufuna obwetengeredde mu mubiri gwo. Omwagalwa, kino kijja kukusoboseza okusobola okubeera nga otambulira mu bwetengere mu mubiri gwo ogwo ogw'empuliraayo, emotional body. Era kijja kuyamba, kino kitegeeza nti engeri y'emu, kitegeeza nti ebintu bye bimu ebibadde bikuleetamu obulumi oba ebibadde bikuleetera okwenyika oba essanyu emabega byandiba nga tebikyakuyinako mbeera yonna gye bisobola kubeera nga bikuteekako omukadde ako. Wandyesanga nti waliwo ebintu bitono nnyo mu bulamu bwo ebisobola okubeera nga bitetenkanya omubiri gwo ogw'empuliraayo ng'omutonzi. Abaagalwa, abantu abamu basobola okubeera nga bayita mu makyusa gano nga bayita mu nnaku entonotono, abamu ne babeera nga beetaaga emyezi emitonotono. Omwagalwa, buli w'omanyiira amayengo gano, buli w'omanyiira amaanyi gano amaggya ag'entegeera n'okumanya, era ne gabeera nga gali mu budde bwo n'ogambala bunyama, wabeerawo okwetaaga okubeera nga weeyagala. Naddala okweyagala eri empulira ey'omubiri gwo ogw'omubiri gwo ogw'empulira. Abaagalwa, myoyo mingi ejeewa amaanyi ag'okweyagala era ne batandika okubeera nga beeyagala nga tebeetaddeeko bukwakkulizo. Kino kiba kiyamba omubiri gwo ogw'ebikwatibwako oba omubiri gwo ogw'ennyama n'ekikula kyo okutwaliza awamu. Abaagalwa, mu kadde kano nga oli mu nnyama era nga amakyusa oba amaanyi ag'amakyusa nga gakwambala bunyama era nga gali mu kubeera nga gakyusa obulamu bwo, ng'omaze okuyita mu makyusa gano, waliwo kye weetaaga okubeera nga oteeka essira ekweyagala n'okwagala omubiri gwo ogwo ogw'empuliraayo, emotional body. Omwagalwa, omubiri gwo guno ogw'empulira, jjukira abantu tulina emibiri 7. Kati level gye tuddako tudda ku mibiri 12. So tuyogera ku mubiri ogw'empulira, emotional body. Gusobola okufuna obwetengeredde mu ngeri ey'obwangu era ne guyamba okusobola okubeera nga gugattaganya amayengo amapya era ne gagambala bunyama, era mu ngeri eno n'otandika okubeera nga weeyisa n'okubeera nga oddamu ebyo byonna ebibeera bizze eri obulamu bwo ng'okozesa amayengo amaggya ago. Abaagalwa, kino kisoboka ng'okozesa ekiruubirirwa kyo. Osobola okuteebereza, osobola okuwuliriza, osobola okufuna entegeera nga ogabana era nga owa
okwagalako eri omubiri guno ogw'empulirayo. Osobola okuteebereza kwagala okuva eri akakulenge ak'omutima gwo heart chakra nga kavaamu ekitangaala ekya pinka oba ekya kiragala nga kijjula omubiri gwo ogw'ensi yo mu jjiiryo auric field okuviira ddala wansi eky'ekikula kyo okutuukira ddala waggulu era nga olaba ekitangaala kino kiriŋŋanga amazzi ag'ekitangaala. Buli w'onaabeera ng'okola ekintu kino buli lunaku naddala nga oyita mu kaseera ak'empulira y'omubiri gwo engeri eya waggulu ennyo kijja kuyamba omubiri gwo guno ogw'empulira okubeera nga gukkakkana era gubeere nga gufuna obwetengeredde mu ngeri ey'obwangu. Omwagalwa, ekikula kino oba enkola eno esoboseza omubiri gwo ogw'empulira mu makyusa gano okusobola okubeera nga oyitamu mu ngeri ennungi era mu kkubo eryo lye weetaaga. Buli w'ojjuza omubiri gwo ogw'empulira n'okwagala obeera wejjamu endagaano zonna ez'empuliraayo, ebifundikwa n'ebiwundu okuva emabega n'obulamu bwo obungi buzze otambuliramu. Omwagalwa, kino obeera nga weerongoosa era nga obeera onunula omubiri gwo guno ogw'empulira. Omwagalwa, kino kitegeeza akakunizo kw'okuddibwamuuko okw'empuliraako nako kabeera katereezeddwa. Ng'okozesa okweyagala n'okwagala omubiri gwo guno kikuyamba okweggulirawo amayengo ag'amakyusa agakuwanirira okutandika okubeera nga olaba mu ngeri empya n'ofuna okutegeera n'okumanya n'ofuna ebintu oba n'olaba ebintu mu ngeri y'ekisajja kikulu era n'owonyezebwa mu mubiri ogwo. Omwagalwa, omubiri gwo guno ogw'empulira we gubeera bumu wamu n'amakyusa ago era ne gubeera bumu wamu n'ekirungo ekitudde mu ndaayo ekitaggwaawo, kikubeera kikusoboseza okubeera endabirwamu era n'obeera omumuli ogw'okwagala n'amayengo ag'omutonzi. Mu ngeri eno omwagala, kikusoboseza mu ngeri ennyangu amayengo gano okusobola okubeera nga geesolosa omubiri gwe ogw'empulira era ne gawanirira omubiri gwe gumu ne guyita mu ngeri ey'okuwonyezebwa era n'owanirira omubiri guno gwe gumu okusobola okubeera nga we guwonyezebwa nagwo guyamba okubeera nga gugatta ettaffaali mu kuwonyezebwa kw'ekikula kyo kyonna. Omwagalwa, omubiri gwo guno ogw'empulira kisumuluzo era nga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala mu nteekateekayo ey'okubeera nga otonda ebyo by'oyagala okubeera nga otonda okuva mu butalabika okudda mu bulabika. Omubiri gwo guno ogw'empulira we gubeera nga guli bumu wamu n'ekirungo kyo ekikutuddemu ekitaggwaawo wamu n'omwoyo gwo akutuddemu, omubiri gwo guno ogw'empulira guba guwa amaanyi era n'amafuta agakuyamba okusobola okubeera nga otonda ebyo by'oyaayaanira era by'oyagala okubeera nga otonda mu bbanga ery'amazima eyitudde mu kikula kyo. N'entegere n'obwagalwa kijja kusoboseza okubeera nga otegera empuliraayo, okusobola okubeera nga ogitambuliramu, n'okusobola okubeera nga ogiyingiramu, n'okusobola okubeera nga ogiwuliriza mu ngeri gye weetaaga. Omwagalwa, w'otuuka mu mbeera eyo ofuna obusobozi okwebuuza ekibuuzo: bubaka ki bwe nzija mu mpulira yange? Omubiri gwange guno ogw'empulira
guyagala kugabana ki wamu nange okusobola okubeera nga nkitegeera era osobola okubeera nga ogenda mu kirabo kyo ekyokweyagala n'okuyagala omubiri guno ogw'empulira gusobole okubeera nga gukuwanirira mu lugendo lw'olimu. Kino wandisanga nga tekiwaniridde mubiri guno gwokka ogw'empulira, naye kijja kuyamba okubeera nga wejjamu amayengo gonna agatagwanidde era ne kikuyamba okusobola okubeera nga olaba mu ngeri ey'ebuziba nga newankubadde oba ofunye empulira yonna ey'amayengo aga wansi oba aga waggulu. Abagalwa, eno nkola nnyangu nnyo era nga nnyangu okubeera nga ogikozesa. Omwagalwa, kino kirabo kyamaanyi nnyo oba ttuuli y'amaanyi nnyo gy'owandikozeseza okubeera nga otegeera amakyusa oba empulira y'amakyusa ago, era amakyusa ago gasobole okubeera nga gabeerawo oba empulira yo esobole okubeera nga ogikyusa mu makyusa g'olimu n'okusobola okubeera nga ofuga omubiri gwo ogw'empulira mu ngeri gye gubeera nga guddamu gye gubeera guyagala okubeera nga guddamu. Abagalwa, mpeereddwa ekitiibwa okusobola okubeera nga mbaweereza. Mbeebaza yenze jjajjammwe Ntege Buganda amanyikiddwa nga Mahatma mu bayindi oba mu bazungu amanyikiddwa nga The One. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.